ku balonzi okujja okulonda olumala okulonda dduka Bunnambiro ng'ate waliwo n'abalala baganze nina akatebe kange njatula mu kamwazi kange akalu kange tebakappa kale nno ate nga mu mateeka etteeka liragira beera mita 2 etteeka liragira kakati ogobawo lwaki kale ekintu ekyo kitandise okola akalu kaffe kanaba mirembe ekintu ekyo ssebo chairperson kibogwe mutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalu kaabwe kanaakulwa mirembe nga mutandika okukubanga n'empalu ku mulundi guno tubameze luli mwatuba leero tugenda okubamiga ne mutandika kubagana envu ne mutandika okwogeragana ebisongovu kugenda kukakana mutandise okulwana ne mugenda ali ne munoona communication noti akakiiko kasinzire ate mu mwaka gwa 2021 byaliwo mu police station zimu mu ggwanga abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana batandika okulwana ogenda kukakana bonoonya ebintu mu police station results zaava mu police station tetuwaziranye kubanga abantu bazunduuna nolwekyo tetugamba nga kati bwe batwagala akalulu k'amazima n'obulikanya ate nga k'emirembe nga teri polling station yonna etaataaganyizibwa tusaba abantu mukisooke muddeyo waka ekiseera kunatuuka okubalufu musobola okukomawo mulabe engeri obuje okubala nga bugenda kubanga omukuumi ssebo nyabu waali kati mwabalimidde mita 20 guno si mupiira nti olwo bajja kuba kalungo okuba enduulu walala tuli bawagizi nedda obuwagizi bwammwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bw'oba omaze okukuba akalungo wadde teeka likukkiriza nti obeere emita 20 naye kitugezaako okwewala nga akakiiko nti wayinza okubeera embiriganyi obutakkiriziganya olina ba supporters ba candidate gumu olina ba supporters ba candidate gumu mwenna muli mu kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mungenda mulyawo temuli mu kanisa mujja kuba mutudde bulungi butiribiri bwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke bamusituka. Electoral Commission byetugamba kyetukola ekikulu kuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza. Guidance za Electoral Commission ziri clear. Ate kati oyagala nyongereko ki? Oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission. Eziri against mateeka. Ante bibyo ne Electoral Commission. Maybe afande omuteekateeka nze ndowooza ekyo kibuuzo mwandikibuuzizza chairperson wa Electoral Commission. Yamwe mbagambye nti police ye lead agency omukuwa security ya election. Kakati nze simanye ebirala gye mubijja. Nze mpita amagye okukola ki bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita prisons bwe kiba kyetaagisa. Nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano okitegedde nakyogeddeko nenkugamba nti ku budde buno tulekurutinze ba special police constables olowooza baaki